akatambi kano kakusanze nsaba ompulirize katono. Museveni yesanze mu Katu mu situation ekyasinze okubeera dangerous. Mwaba mutwalanga omugezi. Museveni waba alina abamuwa amagezi bonna asaana kubagoba kubanga basiru. Kankutwale bwendi. Olunaku leero Museveni alwana an invisible enemy. Naye ate yo olutalo olwa invisible enemy alututte ku personality ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kankugondezemu. Ali biza alwana an idea. Naye alowooza nti bw'okuba omuntu idea gwe yayitamu idea oba ogizikiriza. Kankole statement eno gitegere bulungi. Toyina ngeri gy'osobola kulwanyisaamu kintu kifoomingiddwa nga totegedde forces za kifoominga oba nga totegedde causes za kireeta ku happeninga. Ekintu ky'otamanya bwe kyatondebwa na biki bya kitonda tosobola kumanya butya bw'osobola kidifoominga oba kukizikiriza. Katuddeyo katono. Obudde buno Museveni ne Muhoozi amagezi gaabwe gabagamba bw'oteeka ku NUP amaanyi enkyukakyuka oba ogisaza emisinde sira kindi oba ogirwanyisizza. Mentalite yaabwe n'obwongo bwabwe bwe bubagamba nti NUP ng'ogiggyeko ababaka ng'ogibbye ng'obbye akalulu kaayo mbwe enkyukakyuka oba oginafuyizza. Mpulirizaamu alaba akatambi kano gwe psychology oyo gwe baagala okuzannya. Kankutwala empola. NUP nga tennatondebwa enkyukakyuka yaliwo. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tannajja mu politics enkyukakyuka yaliwo. Ekyatonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ekikiditamininga okusigala nga kiri existent si kibiina. Conditions eziri present nga tezikyusa byatonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu na NUP tezisobola kunafuya yadde enkyukakyuka n'omulundi n'ogumu. Kankutwala empola. Kino kyentegeeza mu statement zange nti General Museveni obudde buno ne bw'ajjawo ekibiina kya National Unity Platform ne bw'alangirira nti opposition agiggyeewo ne tuddayo mu movement system eya 85 mpaka mu 92 nga wasigadde ekibiina kya National Resistance Movement. Kankole statement eno ontegeere bulungi. Agenda kuvaako nga tumugirako mu NRM. Kankiddemu. Museveni ne bw'abandinga opposition obudde buno nga bwe kyali e Kenya ku Arap Daniel Moi n'alangirira nti waliwo ekibiina kimu ekya KANU by then. Museveni ne bw'azza Uganda mu movement system ne bw'ajjawo ssemateeka ng'Obote bwe yakola. Kale ne bw'atuzaayoko emyaka 10 nga ku mirembe gy'aba colonialists agenda kuvaako. Omanyi lwaki agenda kuvaako? For as long as ebituleetera okusigala nga tuli banyiivu ebitukuumira mu nkyukakyuka bikyaliwo ateekeddwa kuvaako. Wano nno nze wensaasirira abantu abaggwamu amaanyi mbu simply because olabye current affairs is happening mu politics mbugolowooza ze zigenda okusalawo enkyukakyuka e Uganda. Mpulirizaamu alaba akatambi kano. Ebisalawo enkyukakyuka feti yaayo si current affairs. Current affairs ze zisinga okuzimba enkyukakyuka. Gwe as long as olaba Museveni nga takola bye twagala akole nga ta respecting a rule of law, bw'olaba nga Museveni nga takyawamba nga takyatugumbula, bw'olaba nga Muhoozi nga takyakwata abaana nabatirimbula, weeraliikirira enkyukakyuka bagenda gikeereya. Naye ffe as long as operation yesigaddewo, tribalism, sectarianism nga bikyahappeninga, ffe as long as enguzi ekyatambula, ffe as long as bakya underfunding health sector ne education sector, enkyukakyuka egenda kuhappeninga. Abantu nganze ekitweraliikirira nti kano akasajja kayinza otuzanya technology ne psychology kwe kulaba nga byonna bye tudimandinga kabikola, nga bwe tusaba rule of law kagikola, nga bwe tusaba akalulu akali free and fair kakategeka. As long as ebyo kyabiraba nga tubiraba nti Museveni abikola, ebyanditujje mu nkyukakyuka n'ebyo byandigiremeseza okuhappeninga, egenda kuhappeninga. Maliriza bwe nti enkyukakyuka eringa oxygen. Kiri gy'oli okusalawo okumussa oba okumuleka, oli wadde mba okukwata ennyindo zo mpaka bw'ofa, naye oyagala toyagala
enkyukakyuka egenda kuhapeninga. Tewali muntu asobola kugistopinga. Ekistopinga enkyukakyuka kiri ekintu ekya ng'abali mu bukulembeze bakoze ku demands z'abannansi. Engeri yokka gy'ojja abantu nganze mu bintu bino ng'ebintu biwakinga better. Kanziremu Museveni ayina mentality nti ng'oggyewo NUP enkyukakyuka ogisaze emisinde. Obwongo bwabwe buli so low and dense to that level. Kanzijukize Museveni ne Kyagulanyi nga taliiwo enkyukakyuka egenda kuhapeninga. Nkudiremu ekyenjawulo ekiriwo nti enkyukakyuka eya Kyagulanyi ate efevalinga nnyo Museveni n'okusinga ffe. Lwa nsonga yenkyukakyuka yokka egenda okustopinga the cycle of terror in our country. Kankutwaleko mu byafaayo nga video tennaggwa. Kankutandikize ku Ssekabaka Muteesa. Obote nga atekizo over by force. Abasinga okusafalinga n'okuba amasasi baali baawa. Nkutwala mpola. Obote nga atekize over nga amaze okuwamba. Abasinga okubonabona baali baawa. Abantu abali so close ku Ssekabaka batigumbulwa naddala abantu abali mu Buganda okusinga mostly Buganda people suffered the wrath of Milton Obote. Wuliriza bigambo bino. Amini nga amaze okutekinga over Obote. Bani abali amasasi? Njagala kubuulira. Olowooza bani abali amasasi? Who were shot dead most? Emirambo gye walabanga egyakunkumukanga okusinga gyali gy'abantu tribal n'abo baakolanga n'Obote be basinga okukafiiramu ennyo. Kankutwale ku Obote 2. Obote 2 ng'amaze okutekinga over Milton, Amin. Bani abasinga obonaabona? Bani be yasinga oliisa akakanja? Abantu be yasinga oliisa akakanja beebo abaali mu layini y'emu ne Idi Amin Dada. Kankutwale ku Museveni. Ka Museveni kano bwe kajja nzikiriza nkayite ka Museveni si munene kasajja katono ate mukadde. Nalwayite emuyita akasajja. Ka Museveni kano nga kazze kazanya Buganda psychology. Twalina obusungu ku Milton Obote ku yaya akoze Obuganda. Kayambalanga engoye z'Obote ne kagenda ne katuligumbula ekiro. Emisana ne kapozinga nka Sevia. Kayambala kala bbiri. Kayambala kala ya sitaani ne ya Katonda. Ekiro nga katugumbula ne kakozesa obusungu bwaffe olw'abantu be kaali katambula nga katta ne kajja ne tukeegattako ne tulekawo n'abaffe abaali ab'amaanyi bakayiira. Kati mpulirizaamu katono. Museveni ng'amaze okuwamba golooza lwaki Northern Uganda ekyalimu fiya n'okutuusa olunaku olwaleero. Yabazannya psychology y'omu nti obubinja buno bwali butugumbula mu Northern Uganda wadde nga si yabutandika ate backdoor yabufandinganga bwamuyambako mumukolera terror mu Northern Uganda ng'omukono ogwa ddyo gutambulanga sitaani omukono gwa Museveni mambuka ga Uganda gwatambulanga gu Sevia. Yakola ekintu kye kimu kye yakola mu Buganda n'okutuusa olunaku olwaleero abo yabawombeka na terror. Mbulirizaamu alaba katambi kano. Senga enkyukakyuka ya Kyagulanyi si yejje Uganda. Ebyobufuzo byagala tobyagala ogenda kukaaba. Omwana wajja kuba ava ku ssomero omuntu omunyiivu ng'atekize over. Mbulirizaamu alaba katambi kano. Gurupu ya Kyagulanyi si yejja okubwa amasasi. Enkyukakyuka y'emirembe efevalinga Museveni. Kati nze mpulirizaamu kankumalemu amaanyi. Kyangu nnyo okubanga Museveni alowooza nti bw'ateekawo mutabani we biwedde. Oh no. Abantu Museveni bwe watugumbula e Kasese, abantu bwe watugumbula mu Buganda, abantu bwe watugumbula mu Northern Uganda, enkyukakyuka ya Kyagulanyi bw'onoogigaana ne tufuna enkyukakyuka ejjidde mu mikono gy'abantu abanyiivu, mbasaasidde abaliddemu eno regime, mbasaasidde abakolaganye n'eno regime, kubanga njagala kukulabula nga ndi very clear. Omusaayi ogunaakulukuta awo gujja kusinga kugwe Rwanda. Ate abanaasinga okafiiramu muddeeyo musome byafaayo olabe omukulembeze omupya bw'abazze.